bakungubazi bannange, taata Salongo Ann, mukyala waffe, abawala bange, batabani bange, Conrad, Nabagala Segawa abaana, bamaama bajjajja, ab'ebitiibwa bonna abali wano mwenna, ba artists bannange. Yenze mukulu oyo anyanjudde nze Segawa John. Olugero lwange ne Kato luza gwandibadde muzannyo nga tuguwandiise, era testimony yange gyengenda okuwa olwaleero njagala ebeere ekyokuyiga n'ekyokulabirako. Tuve wano nga tulina kye tuyize ku ffe ababadde wano, ne maama ajja kujja oluvannyuma, engeri gye twatandikamu olugero lwaffe, engeri gye twalinamu ebirooto byaffe, ne kiki kye twali twagala okuggusa. Bwe mba ntuuma omuzannyo ogwo, nze ne Kato John ne Pawulo, wadde Pawulo bagezezaako otwegaana, but nevertheless we ignore. John ne Pawulo nze yampitanga the two, kwe John, that is ngayagala to address me, because yagamba oyo mutabani wange ni mukulu we, agamba kwe John. Bwe twatabuka ennyo bwe nefuuka oyo John. So our story is a little bit abasinga mugimanyi. I want to be candid here today, tonight. Oba oli awo kinaatuyamba ffenna okuyiga. Omuzannyo ogwo gwe twandituumye Conrad, tubadde tukuyigiriza ne tata ne papa how to write and do what. Maybe you can use this experience and find something to do and achieve. Omuzannyo ogwo tuguyite bita. Okay? Tusobola okukyusa mu luzungu nga ffe twakolanga emizannyo gyaffe, tuleeta ffe bita and then we say a dream. Okay? Bita, the dream. Kubanga bita, ebita bikoonagana, we became brothers ne Kato mu 1994. Gye nava ewaffe ewala nensanga omwami ow'ekitiibwa ennyo Abe Mukiibi, ne tukola ekibiina kye bayita TALKSHOWS. Tetwali bamaanyi. TALKSHOWS yali yamaanyi nga Diamond Ensemble, kubanga Diamond Ensemble yalina abakugu Ashraf Mulabi awo, Mariam Dagire mumumanyi bulungi, ne omukulu agalamidde wano. Bakola ekibiina, Abe bamuleka mu Black Pals, bo ne bakola ekibiina Diamond Ensemble ne bakola omuzannyo akafutuko. Kati Abe n'avaayo leeta mu Black Pals n'akola TALKSHOWS. Abanjulidde Mwami Nyanzi yali director ne muganda we Musa. Tetwali banaffe kubanga abasinga baali baana bato, Kalibala, Bawanyana, baani nga bagezaako okujja. Okay? So tukola omuzannyo baguyita order. Twasooka ku YMC ewandegeya, tulina akasenge katono nnyo mweka tulihasingira nga balihasingayo Abe bagirihasingirayo omuntu ng'omu babiri. It was fun kubanga twalina dream gyengezaako banyonyola. Abe n'aleeta banne beyali nabo bajje batuyambeko ng'ekibiina ekitandika TALKSHOWS, kye nsangira bwe kusooka okulaba mukwano gwange Maria, Kato ne Hardships ne batuyamba nno
ebintu byali tebigenda bulungi ne tujja wano maiden performance yaffe yali wano ku stage eno yennyini abaana balimu benyumiriza twasolanga mu bikate ne bino mubiraba wano babikubako ettaala birabika bulungi naye sima benaku zoba birongoosa bye twabisuuliramu nga tuli asinga oda kiragiro nga mwali enfuufu mu bikate ne bino oba kati bagirongoosa mukama abasaasiro babayambe ne tukola omuzannyo baguyita oda kiragiro bwe twafulumizanga emizannyo egyo wabeerangawo ebibiina bingi nga birina ne group association ebigatta nga bamobilizinga abantu ne bajja mu theatre. It was full to capacity, our maiden show, and that was my first time okujja ku stage. Kutya kukankana, but because tulina support y'abantu abo twagezaako okuzannya omuzannyo naye bw'oba ozannya omuzannyo olaba moodi yagwo nti tekugenda mu maaso. Gezaako okunyonyola how I met my brother and fell in love with him. Omuzannyo oguwulira nga tegusituka. Kato twalina cyclamen ng'eri awo ekyo oda kiragiro. Kato nga bwali awo twali awo yali main interest. Fenna tukankanira. Gye batwasingisa bamani yamba Ashirafu batuyamba nnyo. Kato n'agamba obanyigirengo. Omuzannyo nga tegusituka. N'agamba mumpe costume. Bwemba ndimba abe waja ajja kutesifying. N'agamba mumpe costume. Kato ne tumuwa costume ya oda n'azannya kopolo and we have never been the same. Bwenfuna omukwano ogwannamaddala ne Kato yatujja mu kinnya n'atutuuza ku mmeeza y'emu ng'ekibiina kye bayita Diamonds Ensemble. Kale nno ne twandika okweyiya tetwali nga bwe mutulaba kati we are faded. Twali baana envuumuulo. Kato was 1 year ahead, ndoza yali 24, I was 23. Okay, same in my realm. Ne bano young tukoze ekibiina ekyo Conrad njagala olugero lwange luno n'abali wano batabani bange abayimbi abaana abato bashamimu bani muluyigireko abakulu babadde wano begayirira abantu mujje mutulabe biki, but I don't want to be part of that. Situjja kubegayira kujja kutulaba. Conrad tetwegayirira abantu kujja kutulaba. Okay, twamanya obunafu bwaffe we buli ne twegatta Afri Diamond. Okay, kuba kano kankayiseewo obudde bajja kumpa nekira ne bate bakumpadde nze organiza nja kubweyongeza. Twafuna omukisa okutuwa Bad Valley Theatre. Mwenna mubiwulidde amazzi Mariam yabinyumiza Joab isi ato Bad Valley. But you don't know how we got to Bad Valley. Sarah Mukasa yagenda nayogera ne deputy master yali waawo n'atuwaawo. But twali twagala okufuna ssente ezitujjamu tukole ekifo ekyo naye nga tetuzirina, naye nga tulina emizannyo gyaffe gye twafulumiza, tulina akafuutuko, tulina order. Unfortunately nga abaana abamu be bazannye n'abalala be bazannye eri. Kati nga booking tebazituwa, abakulu abamu bali wano batudde nga bazituuma. Naye ebyange byantalo mubyetegeke lwaleero. Abakulu nga bazituuma, naye Mukama Katonda n'atuyamba kuli basajja ne batuwa booking. Kati batuwa booking eyo, kimanyi ebyo bye baliteesa abakulu abaliwo then. Tugenda okulyafa abaali basaba booking. Abe this you know, and I'm speaking my truth. Abasaba booking, baba bategeera batya nti Diamonds Ensemble bagiwadde ne ku Pride Theatre ne batuwa booking. Semutenda. Abantu bange
abaana betwazanyisanga nga bebamu mu Diamond Ensemble ne mu Africa Talent. Okay? Banungi awanyala bakalibata betwazanyisanga naye nga bebamu bakoleeri. Kato oyo Mariam Ashraf Abibu omuyitamu bosi wange ne bagamba tukole Kato tukole oyo omusajja tukole twakola ku Riverside netujuza abantu twatandikanga Friday Saturday Sunday Friday Saturday Sunday twageza twasonda miliyoni zali mukaaga. Mariam will testify, guys are here. Netuzitwala ku Badvalley ne bagituwa ne tutandika okukola. Conrad, listen, ojja kusharinga ne batabani baffe. Fadeo yandi badde atuddawo naawe tandwa mukibi tali wasoma ibula tabani baffe Trevor ne Sean bandi badde batuddawo naawe tubatendeka kusoma bino yatulema ojja bikolamu. So listen well, netufuna sente netufuna amaanyi bano abakyala abaami ba Diamond Ensemble bajja n'emizannyo gye bawandike wa Mwami Lubwama, engabo yaddako ne omuyaga mu makola. Thank you so much. Ne tukwata emizannyo egyo Ashraf oyo n'akola buli siiti nga tugaba tiketi zaweerere ne tujuza abantu nga tunoonya batutegeere, nga tunoonya balabe creativity yaffe, nga tunoonya balabe uniqueness yaffe. Baana bange abali wano, that's what you must look for, creativity, uniqueness. Okay? Kwegamba ekikufuula obw'enjawulo kye twali tunoonya nga Africa. We achieved that. Kyatufuula ab'enjawulo. Njagala mbategeeze nti mu myaka 6 we were successful. Twatandika 94, right? 98 twali tukola All Stars 98 eyazannya omuzannyo gwe bayita Pereketia, and everything was glorified. We got the money, we got the fame, the cars. Waliwo n'omusajja nga bamuyita Kiwa asubula mmotoka wano mu kibuga, emmotoka empya bwazireeta awa Mariam n'ampa ne tuvuga, abantu bagamba mpange eyo. We were successful, we had the money. Unfortunately, we were young. Maybe the body was, but the brains were not ready. Okay? That fame, Jemulina, simama mutabani wange Kenzo yazze wano. I want to address them. Kenzo wange, thank you for coming. I want to address you young artists. The fame, mwalya kwa olugero lw'aba Abbas, about breaking up. How was it similar? Africa Diamond, I'll break up. But abasinga abali omwo, you know the stories. We were there. Okay? We got the money. Fetwali to negotiate ne Greenland Bank. Ngekida kutuwa loan ino cities zali nije bisebe byo milioni nga 3.5. Ngatugenda kugula wali ku Lubaga Road twalistinga ngawo ne Kato because twali twepushinga na government jo Kato yangamba nti wegendereze abasiraamu abo tulina okwerwanako nga ffe abakatuliki ababi munanga agenze nagezezaako okugenda okwegayira waggulu bemmanyi obulungi banzikiriza akaserengeto ke Lubaga nga biwala ttaka. That story is for another day. Ettaka lyali ku Lubaga Road wali bateekako kati bakezi kyaki yaba China, something like that, eryawo okulwa kiba China ndowooza. Nga tugenda kusasulawo
tukola amatendo kituyita dream ffenna kyetwagala kibeere kyandibadde nga wano tuyimiridde ku National Theatre, film school, theatre, abaana baffe babeera we basula, hostels and so. And Greenland was going to give us that money. Mwami Mukiibi yalina abasajja be bangi abakolera obulango. Ekya CBS bwe bagenda ne batandika okukola nkibuuse because obudde tebuliibwo. Because bakola eno ne bagira ne bagenda ku CBS ne tweyongera amaanyi olw'okwambala abatandise okubamanya tukola emizannyo ng'ezitaano biki ebyo ne bituleetera femu n'abuuseeyo eyo ne ngenda ku ekyo. Okay? Femu. Emane. These tag they want to tag us. You people around us, calling us celebrities. Because somebody omulali ku stage ne costume lusi bazimuye mwazise kagenda kudda yewe waka katalina nemere gyagenda kulya, and then you're celebrating what? Celebrities. Ne bazimba ebiwati twabizimba. Okay? Ekintu ne kyabika olw'ensonga ze mumanyi ezimu. Gye bakuliriza ensonga ya Mariam and John. But ensonga emu tekutula. It was frustration. Nkunyonnyodde twali tuhitinga eri waggulu. Our dream. Okay? Ne tulaliko okwemanya nze ndeeta abantu. Bano abantu tebakyajja mu theatre nga oyingira ku stage ng'abantu bakuba engalo for a minute. Netandika zikayanirako backstage. They are here. Ani asinga. It becomes a problem. It becomes a competition. You competing for excitement. Let me call it excitement. And our dream fell apart. The man had yakunyonyodde. We broke up. It was bad. Abamu amanya abamu tewamanya. But it was gradual. Nzijukira lumu twazannya omuzannyo nga tulina factions. Baguyita kikuntepungu tuzannya. Mukwano gwange oyo Mukiibi nze mbonyebonye n'omusajja oyo. Akuba ennyondo manye ebintu ebya stage yakifuba batu. Akutte ennyondo tubonereza karakita Sirikidde yali agizannya. Abi ali ku saidi ya John, Sirikidde ali ku saidi ya Kato Paulo. Oba Sirikidde yaseeseetula ati ekigere. Mumanyi bwe tuba tuzannya tumayiminga kigere aba akikwatako bw'ati n'asitula ennyondo n'abanga amukuba bati akuba eno mabbali. Sirikidde n'abuuka. Kati oba because ndowooza twali tetuwogera because tetuwogera twekyaye. There's no communication on stage. You're performing, but there's no communication. Abbe yakuba Sirikidde ennyondo. Yakitegeezezza tuve wano. Tuve wano. The dream tuve wano egenda. Ne bavaawo. Naye tebasooka novaawo. Twayawula myezi 6 gya free, 6 gya Diamond. Okutuusa bye bakola ne bagenda. Naffe ne twerwanako ne beerwanako. Y'ensibuko gye nja okunnyonnyola ku maaso. Just give me time, I beg. I want to hear this. Y'ensibuko eyo. Yetunywe no sirya myaka 12 no mbuuka. Ne bagenda bakakoze zikupa theatre byakoze biki ebyo. Tewayagala kumanya lugero lwabwe tewali. Entalo mu kibuga mwezi ffe tuwagira Abe ffe tuwagira Kato. Abe agenze ne John ye yamuje mubende wa Damiano afa naye. Bakola kaliso Abe banyumiza gulo olugi lwa studio nawo ne batandika bwe bagala nga bafulumye ne baalika. My defender Mr. Mukiibi. Okay? Amaanyi ne gabanga bakendeera.
bafaani tubakutuddemu ng'ekyajjanga wali tekikyawera okwegatta maanyi nno nja kinyonyola naye nga mukwegasa bagezi. Nebitogootaano technology atandise okujja, fortunately maybe for us are coming back, maybe unfortunately for theatre. Mr. Mchibi was lamenting bafaani babeeko tebalina musango. It's technology came kati asobola okubeera ku kitanda kye n'alaba bye tukola. Kati lwaki omugaka ajje mu theatre? We must do ekyo ekyenjawulo ekibaleeta wano. Not lamenting, stop. Okay? Stop. Yes, we are not beggars. We are creators. We will use what God gave us. And it will pull you back. Conrad, you will pull them back to where we wanted them to be. With Trevor, with Sean, with Fadel, with Student. This is my message to you. And don't listen to me. But my guys, my boys, young girls, Kenzo, Bagambi, Shamim, Namuyomba, listen. Listen. Technology comes. Wami Chibuka were negotiating a deal ne Celtel. Wakati wajita Airtel. Wajita tukolechi. Tuwalangi. Esente zigonza. Batusubiza sente nyingi. Nga tuyina twagala nga tuyina okwegatta. Wami Chibuka bamugambye twayagala kasitiyone y'abamaanyi. Nga nkubira. Waliwo sente wano na biki kijjomanyi olutumuplaninga. Onosobola okuzanya ne Kato. Ebigambo bintu byayogera byali bingi nnyo. Kato yali nfanfe nnyo wandagire oyo. Tebamala ebbanga teboogera bibuuzo. Okay? Okiba ne mugamba nno Pawulo simulinaako mutawaana mukwano gwange muganda wange. Bw'aba yanyiiga kuyogera naye. Ndowooza n'ayogera ne Pawulo. So we set up a meeting. Wami Kibuka yalina office ye ku Pride Theatre nga yina olukuubo luwanvu. Bwe yatuwa meeting tuza 10, ndowooza nze nasooka okutuukayo. Nga baagala nze ne Kato tusooke ffe twesuutinge, then abaana bakole ki? Bajje. Nentuula. Kakati oba nali njagala kukola ki? I don't know. Tudde mu office ya Wami Kibuka, but I wanted to get out. Bwenfula wawe nti Wami Kibuka yali akola design ya office ye, oyingira bwoti n'oweta bwoti n'ojja mu office ye, Pride Theatre. So nfuluma bwe nti ngenda okutunula ajja. Is the man here? Nabagambye wali ti bwe twasooka agamba oyo. Naye bwajja bw'ati n'agamba gwe John uli utya? That's Paul. You get, after more than 10 years fighting, after more than oluyimba olwagambye kisolo kye bayita omuntu abamu bagamba baluyimbira ffe. Naffe twazanya omuzannyo nga bawita Sebalamu Tebeesigwa nga bagamba twali tulumba bakato bye bagenze. Mubimanyi mu aba music. Ono ayimba kino n'oyinayimba ki, and the audience creates a story. Kijomanyi naggwa ne tuzanya ne twegatta bintu bitabuse byete tandise okugenda ng'ekya. Dream, Conrad, mark my word. This man had a dream, we had a dream. Ye theatre mutawanya. Ye theatre gye nabagambyeko y'okuwa Martin Road. Ye akirowooza agenda mu maaso nakyo. The man laying here before us. Kwe kustandika okufuna ebizibu bya ssente. Yeetaka alina dream ze, kifuba nga bw'akitwala, amabanja gamutawaanya, and so saagala tujje theatre, saagala tujje entertainment, saagala tujje industry eno ku politics wa Uganda n'ebigenda maaso. Nabanyonyodde ekya Greenland Bank twali tugenda kufunayo theatre, entertainment tegalangako Greenland Bank. It's the government and their policies. Fedi twali tugenda okufuna sente. Okay? It's not theatre, temukiveeko. Kato n'atoba. Okay? Naye Kato agenda okulaba nga waliwo abevuluuja
mukwano gwaffe guzeemu batudde eyo bansereko babeera mu palamenti eyo kino olugendo lwa Kato oluyingira mu palamenti era olukuŋŋaanyiza mmwe era oluleese ebivulu emutundwe oluleese buli muntu ba Uganda bonna nga tukatadde wano mu ngalo kali mutundwe lwe lugendo lwa Kato Lubwama. Bwe yali agenda mu palamenti ne mugamba Kato ositula ebigere n'otandika okwesimbawo abe will testify tuddayo gye twava nze sikukkiriza kugenda mu ebyo. I will give you my 5 key points when I'm ending. Let this be the keynote speech. I want to address this young generation of artists and creators and give them hope. Okay? And ignore Bino side, this side, Endowoozayo side. Just drive on. Okay? Kato n'agenda mu parliament ne mugamba Kato ngenda budi campaigninga bwe yatandika solida tije bambalira okukombati ez'abeeri ezo people power yazireeta ono Kato kati ze beewaniramu ne mugamba tugenda kutabuka Kato tuddayo. Kato ye ng'agenda the excitement of people, the excitement of politics. My politics kyaleeta n'agenda Kato wange era yagendera ddala n'amalayo emyaka gye nze asaagenda nga bamulayiza babiri baagenda nze nga dream yaffe teyali mbyabufuzi saagenda saayogera na Kato for 5 years ng'ali eyo. I think there was a one nga akyali parliament bwe baali bamenya theatre ye wali ku luguudo luli Old Kampala Roni ye yankubira muganda wa theatre bagitwala for theatre nengenda negatta ne Kato just to stand by his side. Yajja ne Honorable Nsereko ne batwala ku Kampala ku police yanzija mu kitanda. That was the first time I met Kato again. Ne mubuuza Kato oli bulungi struggling against eyo promising this and that but getting nothing out of them, but wasting creativity and art because of fanfare. Endowoozayo, it's fanfare. Etuliraanye wali next door, it's fanfare. Baana bange abali mu creative muve mu politics. God gave you that talent. Is politics a talent? I'll get there. And we fell out. Kato n'alwala and everything. Paka taki mutandise omubika engamba John ngenda kuswala omulongo agenda kugenda nga sigenze kwetonda bube nga simugudde mu kifuba nze ngwanya abantu mu bifuba. Mutabani wange Shoni ne Conrad gye bajja omukwano Shoni Conrad n'abadde kati nze okumanya Kato nga Shoni yambuulira ebikwatagana ku Kato abijja waani wa Conrad. Tufune ekituufu muganda wange tagenda nga sinamanyi byonna nkuba. Fortunately Conrad yakwata tukamanyi dadi alimu ICU tetumanyi naye bw'anaavaayo tujja kukuba mukama wabuyinza. Kato avaayo Conrad yakulira. Conrad testifies muganda wo wuuno. Conrad yagamba muganda wo wuuno alo Paulo obulamu owulira otya? Anja kutuba nzija. Those are the words this great man we are celebrating here. Nzija
n'amuyamba n'akomawo. Erimbi buuse ebya re-election era namugamba Kato, you had your lesson. Please stop, let's go back. Excitement took over. You need this for the young generation. How we bust this empire. And we are here now begging it to the theater. We can create ourselves and pick up ourselves. Because please keep your stuff to yourselves. Kato wange nga sina control ku Kato nga Kato afuse monna byabufuzi nze simuyitangako wona bebo Kato Lubwama. No, ye Paulo wange eri tetumutumangayo, olugero lwaffe terumutumangayo. The dream tegambanga Kato genda mu byobufuzi. I will give you the 5 key points kuri ekyo ky'ebyobufuzi. Okay, Kato mumututte byobufuzi, mumufudde ekitagasa, mumufudde ekyokuzannyisa. Okay, Kato Lubwama si kyakuzannyisa. Nze nagambye abantu nti Kato Lubwama is a mystery. Maybe tuli wano nga tetunnamutegeera. Abagambye afudde alina 53 years. A mystery tetunnagidiscoveringa. Look at what it has brought this 1 week here to Uganda. The unity of our politicians okujja. Bonna nga babuuzaganya, nzire bwe yabuuziza chairman Nyanzi eye waffe Mutunge. Look at after 7 years. This is a mystery we must discover. We must not ridicule this man here. We must learn from him. You artists, fellow young artists, you must learn from this man. I was commenting and I said, bwekaba kasiisira a heart ng'erina empagi nnya, empagi emu ekutuse, nze nkooye simanyi bwe bagiyunga. That's why I come back to you, Conrad, every other day, Sean every other day, Trevor every other day, Fadel every other day. You pick up the lost story. You pick up the dream. In your phone book message, where there is vulnerable, delete that contact number. They are not going to come back home. When the razzmatazz, the caravan, okay? As we honor this man, the legend, our hero, I have key points. I'm concluding. Entanda gye mbasibira mmwe abaana bange, mukulu wammwe, my firstborn, Eddy Samusuuza waali, abalala mbalabye, bannamuyonga, bannabbanja, bani, bashamimu, basekimpi bali eno, baroni nkalubo, muwulirize bino. Ekisooka, mwegenderezenga nnyo okwegatta amangu nga temunnakula. Okay? Kubanga bw'oba tonnakula mu bwongo, tuba na kigambo kye bayita judgment. Okay? Ayina essimu ye mufajjo gikozesa Snapchat. Just go to Oxford and Google the word judgment. Ojja kumanya kikyetegeeza. Okay? Number 2. Nti bwe twazannyanga emizannyo, twabangayo n'ekisembayo tuyigirako ki? Nga tugezaako oluusi okukola ennyimba eziggalawo omuzannyo. Omukugu gwaffe ye Joy Matovu, omukugu wa Talent ye Silver Kyagulanyi ne Jamie Culture. Kato yandiŋŋambye kale John ebyo byonna obyogedde. Kaakati bwe tuba nga twagala okukola oluyimba olusembayo omuzannyo, nga tuwandika script tugenda ogyoleza Joy Matovu,
tuwandika sikutugendo giweza kyakulanyi wandi muwandiikidde biki. This is the story y'olugero lw'oluyimba olugalawo Kato Lubwama's production olugero lweyawandika. Ekisooka njogere temwegattanga nga temunatuuka. Number 2, mwegendereze nnyo ssente za gavumenti. Kubanga gavumenti nkuusa. Kenzo, gavumenti nkuusa. Bwe gavumenti yawa erekerera abaye abali mu malwaliro teri ddagala nenoonya omuzidi gw'essente neguwa abadiimula endongo kwepija nebatuumulira omusingi mu ddwaliro ti eyo gavumenti ntuufu oba nkuusa mwegendera ssente za gavumenti. I'm not seizing fire. Mwewale nnyo ebyobufuzi. Ebyobufuzi tebabigattika na mulimu gw'okola. Ekimu ku byo kijja kufa. Webalire can testify. Bw'oba oli kuli heti, kola kintu yiyo kuli. Bw'oba osazeeyo ogenda byabufuzi. Robert muganda wange ogenda byobufuzi, it is no return no surrender firimu. Todda genda abeerayo kola ogwo ne bana abakola abantu bakola ogwo tebabigattika. Namba 4, bwe muba musoowaganye kyemusooka okukola musooke musirike kubanga asirise teyejjusa. Okay? Asirise teyejjusa musirike mukiwa obudde, give it time. Mujja kutuula ebyasoba bijja kutereera. Bwe twalekana noono byatereera kati nze wano mbaddewo ne Kato Lubwama mutabani wange is my bestie. Kitegeera Conrad kubanga gwe nina bali bagenda dda. Okitegedde n'ekisembayo bakiyita trust. Muyige trust bakyogera batya mu Luganda? Okwesigaŋŋana. Muyige okwesigaŋŋana. Naye okwesigaŋŋana okwo oli tomuyiga bwizi. No, gwe balina okwesiga olina okukola ebyo ebiyamba oli okukwesiga. Si saidi y'oli no igwe. Kola ebiyamba Abbe Mukiibi okukwesiga. Kola ebiyamba Ashraf Ssemwogere okukwesiga. Kola ebiyamba Paulo okukwesiga. Kola ebiyamba Mariam Ndagire okukola ki? Okukwesiga. Mujja kuba bawanguzi. Nze ndayo ne kano ngenda musiime ku bantu nga tebannagenda. Musiime abantu nga tebannagenda. Abo babakama abo bwe balize simanyi aba CBS muwe Kato compensation simanyi pension simanyi abiki. He built that station ndabe mki. Munoonye gye mumuwa mumuwase miti ensawo 10 tugende tumalize ekitundu gye gyazimba mutuwe ssente za Kato. Abbe Mukiibi muganda wange awa ama CBS muina muwa bwa director siri ebyo tyate biki. Omusajja n'akeera okuva ku ssaawa 10 emyaka 20 Abbe eyo CBS kumpi yiye. Bannange muyiga okuwa abantu ebintu byabwe bye bakoledde kubera shareholder tekitegeeza ssente. But the time is important. Mugenda era mutuze wano ng'aba agenze tutandike kudda Bino tuleta abantu batandike okwabira wano na biki. Abbe mumuwe ebintu bikati. Mama Maria mumuwe ebintu bye. Omukazi azimbye abaana wano na kifiri mu sukulu biki. Tetugenda kudda wano ku Lwandagire kunyumya bino. Mumuwe. Nze saagala. Ya mukaba. Twamiza okudde ne muloza twakujja kubeegayirira nno. Niyamu very covered. Neri ebigambo nsonyiwe okubatwalira obudde. Ne muzeeyo yali aŋŋamba nti gweyogera mukwano gwange bwe twatandika wali kubatubera
but bali pastor Bujingo yagamba kababiri oba basatu nze ne bampuliriza kiba kimmala baana bange omu babiri basatu ampuliriza n'atwala ebyange omulimu gwange guwedde Paulo Lubwama Mukama Katonda akulamuze ekisa munsonyiwa okuyomba kuva wakati nsaba atwala omukisa guno mpite mukwano gwange one of the great